Endobeso. Kutenda mu mukaaga tefama. Ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Wanji mukwano. Nkulamusiza nnyabo. Kale sebo nange nkulamusiza nnyo sebo. Mpiti wakadimana mayanja ne kabogoza tuli ku Beat FM ekintu buli ky'omuziki wano. Nga nabano wedda. We tuli wano tuzze. Obulamu buli butya. Obulamu bwe butyo. Bwe butyo. Tebweyagaza nnyo. Kiki? Ngera bwe nali nkugambye. Nabiraba wano naye nze nabiwulira naye njagala obinyonyolemu n'abawuliriza. Basobole okutuwa ku magezi. Bannaaye mukwano. Nali nina amaka genkolamu ag'omugagga. Kati mukola mu maka ag'omugagga omwana w'omugagga. Nga obimanyi naawe. Nanneegwanyiza nankwana. Kati we yankwana ne tubeera ng'ekintu tukikwasaganya. Omwana yali abeerera ddala awo waka. Yali ng'abeerawo. Yali musajja mukubukavubuka kiki? Kale era si mukulu nnyo okutwaliza awamu. Nga naye abeera awo waawe. Yesebo. Okay. Kati munnaye mu kwasaganya ensonga n'enfuna olubuto. Naye mu kufuna olubuto luno. Omwami oyo mwegayirira mpe ku buyambi. Tayagala kumanya. Anegayiriza bwegayiriza. Kankiki nale mbuuzeemu. Yesebo. Kakati oli makaago. Kati nze navaayo anti nga saagala nnyo ntabuka ya wakaawo. Kuba yaŋŋamba soogeranga nti nno ndi lubuto lwe. Okay, olubuto baalutegeera abaawaka. Tebannaba dutegeera. Maama we abeera awo ne taata we wali okola. Abeera awo. Naye ate woba ofunye olubuto lwaki wali tosobagamba kati wavaawo obuvuwe. Anti kasi ye kasita kitegeera nti ndi lubuto yali ayambeerewo kuba nti anfunisizza olubuto. Nti akufunisizza olubuto. Naaku kati we yakugjawo yakupangisiza. Teyampangisiza era nze neefaako. Kati obeera wa? Mbeere ne wange. Opangisa? Sebo mpangisa. Ate ng'ewaabwe gye nali nfuna kasente. Ana ebintu nga bizibuzibu kakati gwe sente kati ezikubeezaawo ozijjawa? Bannange neeyiya bweyiya kuba buli omukubira essimu abeera mu kuyomba tayagala kukkiriza. Nze naye mbadde nsaba munjogereko naye. Akuwe sente oyagala buyambi oyagala ki? Njagala mpe ssente ate ne laavu yo njagala kuba njagala tukuze olubuto lwaffe. Laavu? Ensebo. Omuvubuka ekitegeeza omwagala? Mwagala ssebo. Naye bw'oba omwagala munaye tewaba mutawaana lwakuba ate kakati bw'oba waddukayo eri nga tebategedde simanyi kuba kati omwana bajjajjaabe tebaamumanye. Nze njagala nnyo bamumanye naye yatono yakyagaanye. Olubuto lwa bbanga ki? Olubuto lwa myezi 7. Myezi 7 luba lukuze. Ensebo lukuze. Yakoma ddi okuwa ku buyambi? Bannange ebbanga liweze nga tampa. Liweze. Ensebo. Kale tovaako kamukubye ndaba kuwa n'ennamba eriko Kayizi. Ensebo. Ye Kayizi? Ye mukwano yoyo Kayizi. Kale tovaako katumukubire twogereko naye wano. Kale sebo. Kati bino ogenda n'olaba abasawo ku bino bye bagamba nti omukazi w'olubuto agenda n'alaba abasawo. Hello. Mwami Kayizi. Sebo. Nkulamusiza ta. Tutenkanya mweyo. Je tuli kakati. Yes sebo. Tufunyeemu ko obuzibuzibu. Ate butya muganda. Yegwe Mwami Kayizi. Nze sebo ne sinaba kutegeera sebo. Okay, kakati nze bampita kadima namanja ne kabogoza tukubidde okuva wano ku Beat. Sebo. Ku radio. Sebo. Oyina omuwala gwe bayita Mire. Mire. Mire atugambye nti yali akolako wammwawo n'amala okukola n'afuna olubuto. Neba ne Mire ate ebintu abitutte kumpe okiki. Okay. Omumanyi. Okay, kakati. Mire yatugambye nti wamufunisa olubuto. Naye okuva lw'omufunisa olubuto tomuwa buyambi wamugamba aveewo yali akola we yajja akasente n'agenda kati ali mu kweyiya bambi alina akazigo w'abeera naye obuyambi tafuna ate buli wakkubira essimu omukambuwalira. Si kumukambuwalira Mire namugamba ekyo kukolera akimanyi. Namutegeeza buli kimu. Ekyokukola kitya? Akimanyi ye kennyini sijja ddu kunnyonnyola mu details naye ekyokukola akimanyi. Anti kaakati muzeeyi
kakati ekisinga buyambi kati guwamu ekyokukola kyalimu obuyambi n'okubeeramu amatankane kubanga nze ebintu bwe byantabulira muganda wange kati yasazeho obitwala kumpewo kati ng'ate ekyokukola akimanyi ebintu nze kasita namusanga ate akukuta n'ekitange akola ki yali akukutamu n'ekitange naye ne byensobera kakati okukuta kutya yali ate naffe yali atugasse nze n'ekitange ne taatawo ne musanga akukuta n'ekitange ddala ddala nga baagalana ne mubuulira ekyokukola kakati atugambye ebyataatawo tabitugambye naye atugambye nti era wamugamba n'omugamba simanyi aveewawo toyagala lubuto wali balumanye ekyo nakimugamba nga nabyo nange nfuna okwekengera mu mutima ne mugamba era ekyokukola sijja kunyonyola bingi ye abantu byadde kuponze sijja kugenda mu bingi nnyo naye ekyokukola okay kakati taata tukole bwe tuti n'emmere kwali ku layini mmere wangi sebo wali oyagala muzeeyi wamma olaba we namwagalira nali sinaba mwagala nga tonatandika kwagalani kwagala kayizi ye nga sinaba kwagala kayizi kati we nayagala kayizi ebyamuzeeyi n'embita katokiraba gwoyina akapima nti muzeeyi yali talina waazuuse mu byembuto okitegeera lwakyanga nedda muzeeyi taluliko olubuto lulo kayizi muzeeyi tabiriimu ekyokukola okimanyi tonteeka mu buzibu nedda olubuto lulonze mpa obuyambi njagala tukuze olubuto tolina kyoŋŋamba nagenda okukwagala nga muzeewo twetadda myezi ng'ena emabega mire kanjagala nkubuulire sijja mu kwetotola ku bintu bingi nnyo ekyokukola okimanyi va mu byemyezi ena bwe bitusazeho bitwala ku mpewo naye nzisinga gyengenda byongerayo kwogera bingi ku mpewo ekyokukola okimanyi mire ekwegayiridde ndeka nedda mukwano nkwegayiridde ndabiira n'olubuto olulo si lwa taatawo owaayi onadduse mire wangi sebo wali ate weebaka ne muzeeyi wamma nedda oya muzeeyi nali nabita kakati lwaki wayagala ono ng'okimanyi ate ne muzeeyi w'omwagala kati olubuto oba lwa muzeeyi nga tomanyi nnyini lwo nedda olubuto lwa kayizi nagenda okutandika okwagala kayizi ng'ebya muzeeyi twabita dda muzeeyi yakusooka muzeeyi yeyansookako yeyankwana naye kakati nagenda okulanga ebya muzeeyi nga si myaka gyange ate ng'oli omwana ankolera ekiriyo nga gy'emyaka gyange ono kayizi ye ne kakati ompulidde agamba nti ekyokukola okimanyi bannange kiki kyeyagamba okole bannange sina we mbannyonnyola mulina ekintu kye mwateesa bannange mire wangi kiki nga toyatula biwanvu okay kale biba biwanvu katugendeko mubawuliriza tulabe amagezi ge batuwa Sansa mujigenze gitya ne kadima namayanja ne ankukabogosa kuchenda mukaga mukyala mire ekintabuli ky'omuziki byebyo abadde atya wangi enyabo yenze birungi ebuwanvu mire naye alimba nnyo bannange omusajja nawe yeeganye naye omukyala alimba nnyo bannange yayenda nnyo yagattika ensonga webale nnyo munaffe BFM kadima esebo salamu alaykum wakum salam wa rahmatullah agamba kinda mayanja ne kabogo tuli mukwano bannange mbagala nnyo naffe bwe tutyo sebo amanya nze Haji Kasule Kabowa ye Haji ne bambi omuvubuka mutuufu kuba oyo abeera maama we okuba nga bambi yagendayo nga omuvubuka tannaba kumanya kati oluvannyuma bwamala okizuula nti akukuta abeera ne taata olina kukita buti haja tuwuuno omwana wa nnyawo wanjajati bamazemu amaanyi g'ekikazi ogawulidde gasindikire nze gaba gakuweddemu amannya ajati namponye Kabowa yajati yoyo omwana buzaabuza abantu nawe mukirano gennyini babeeremu n'akapima ddala kayizi wadduka mu nyanja sigadde yajati namponye Kabowa yenze ankabogoza sa mone nyimba mwende zisinga okwokya togivaako BFM ekintabuli ky'omuziki ekisinga oyenikwaniriza mu kukozesa empeereza ya